Eggali manyi ga kifuba mpya tukuzi. Road master. Ne yanziza tata. Tegedde. So oberenga omulimu osobola okusibako wanendebe obe kutiya. Awulira? Osobola okusibako ekifurusi kyo osuubulire ku ggaali. Sente yanziza sente. Kitegedde ekyokubiri muleeteddeyo embuzi babireti. Ango Dani. Genda omuyambeko Dani. Hey. Kati sigigambe ina kuba sokoba gikwasa eggaali ejjo no bado kyagamba. Ekyokubiri nenkufunirayo n'embuzi bbiri. So obubuzi obuto embuzi enkulu nti otandikirawo kola ki? Kulunda ezaale ofune ki? Obadde okimanyi nti abagagga wano mu Uganda abasinga essente balunzi. Okimanyiko banedda? Kituufu. Kati so saagala kuwa ssente za kulya ziggwewo. Njagala okuwa entandikwa nti oli ku kyalo osobola okusala wali ebiwata nkuyigiriza kukola. Osala wali ebisubi deetere embuzi zo zikole ki? Zirye. Mu bbanga ttono nnyo embuzi zigenda kuba n'abaana. Nze njagala kumonitalinga bino kwongera ebirala. Badde nsabe osituka eggaali yo gifune wali. Okitegedde bulungi. N'embuzi ziri nazo muzireekawo. N'embuzi muzireete tuzikwatire wano. Leeta embuzi ziri. Embuzi Uncle Edward soko zireete. Bazirete. Awo bino betu bagamba. We make it happen. We change lives. We make a difference. The beast waswa Emma. Negaddo Calvin Kayanja. Ne bana Uganda abala bonna. Eyembuzo giraba. Yiyo. Sinto erina lubuto egenda kuzaala bana. Kuzaala. Kwa gikwate ko girabe. Sawa yonna embuzi egenda kubiika. Okitegedde bulungi nnyo. Wenji kuweredde badde enyirira. Enyirira. Tugisaenge ekoze. Tugisaenge ate ekoze. Okitegedde bulungi nnyo. Okumanya zirina omukwano. Embuzi zeekubye kiisi mbwangu ddala. Tegedde. So n'olwekyo ebintu byebyo officially mbadde za Calvin. Omukulu oyo omukwasa ebintu bye mu kusooka gwe kenyini.